Pilato n'addamu n'amugamba atya? Awo Pilato n'amugamba nti oli kabaka. Kale gwe oli kabaka? Yesu n'addamu nti oyogedde. Yee, kyekyo. Kabaka waawa. Bwe nyino gandi we busoga tafuga bwe. Ati kyakugamba siri kabaka ng'abantu abaganda. Ahati laga si wako. Sisi we kino. Islamic Media. Islamic Media. Si waawa no. Naye waawa. Pilato n'addamu n'amugamba atya? Awo Pilato n'amugamba nti oli kabaka. Kale gwe oli kabaka? Yesu n'addamu nti oyogedde. Yee, kyekyo. Kabaka waawa. Kyekyo abategeeza nti kabaka waawa. Tuyambeko professor. Olaba Bible mukulu programu Bible yetutegeeza mpola kyendikwanukula kuba mpaade. Bible yetugamba nti okuva ku luberyeberye sitaani y'omulimba era tanywera mu mazima. Kati lwakuba omukulu tali ku mazima mwena amaze ne yeekuba. Yesu bamubuuza nti obwakabaka wo wa ku nsi ng'owakabaka wayogerako Abayudaaya balina obwakabaka nga olaba wano ow'Abaganda ow'Abagwere n'ow'Abagisu. N'agamba Neda nze siri kabaka ng'ow'Abagisu wabula obwakabaka owange y'obutwala abantu mu ggulu n'okusomesa kyakwanukudde nti oli kabaka n'amugamba ye nga bw'oyogedde kabaka agaba obulamu obutaggwawo kyekyo. Modolina tawulidde ng'agamba nti obwakabaka bwange si bwa ku nsi. Ati ow'omunsi ng'obuno ow'Abagisu abatafuga banange. Kati kabaka w'Abagisu afuga e Buganda. Yesu yakiyagiza okutegeeza. Kabaka we Buganda tafuga ki? Tafuga wane Bugisu Yesu obate kukuzi. Tukuse tafuga. Tafuga kwe bali kusiwe kiri. Kato Yesu anobu ifo kulaba kutukuzi. Tena Obuyinza ati. Bwe nyino gandi we busoga tafuga bwe. Ati kyakugamba siri kabaka ng'abantu abaganda. Ahati laga si wako. Sisi we kiri. Ono professor. Oba. Tafuga wano kagamba. Omubuuza akabuuza akangu nakone kamulema kumuddamu nti afuga wano oba wali Alina agamba sifuga ng'owe Buganda. Wataliwo kati ayongedde bazima bintu bino bisesa busesa. So era okumanya nga obwakabaka bwa Yesu si bwa ku nsi ategese eri mu ggulu Yokaana 14 okutandikirawo agamba nti banaye ngenda naye temweraliikirira. Yesu yagamba mu bwakabaka bwe gyagenda. Kabiise ekyawandiikibwa kigenda. Agamba omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Osobola okuteekateekawo etali wamu. Kati ku nsi wano yali tasobola kuteekateekawo kubanga si wuwe talinaawe buyinza. Era ye yasulanga mu bisu ng'obunyonyi nga talina waasula. Atambula. Ono yena bwino. Kati professor ayomaki. Oyo bwino watambula. Modoleta. Muyinza okulowooza nti ebintu bino byakuseka kusanyusa abantu naye biri serious. Bwino we buli. Bwino waali. Nga yasula mu bisu. Nga Yesu agamba nti nze ekinyonyi kirina we kisula mu kisu. Naye nze sirina. Kati oyo aba asula wa. Talina ne wasula atambula butambuzi. So Yesu ku nsi mu butuufu teyalinaako buyinza. Obuyinza bwe buli mu ggulu. Yagenza okuteekateeka era alyoka akomewo akole ki? Akomewo atwale abo abamukkiriza eyo gy'ali nabo bakole ki? Babeere eyo. Era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikoma bamaze era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Kati ono Amosi ye tamanyi kkubo eryo. Alowooza nti ku nsi kuno ye bugiri gye yagenze simanyi busiya. Alowooza mbu Yesu ali eyo. Yesu ekkubo lye jangu olyebuze ku nze ndimanyi.
So moderator ekyo nga nkimaze okumanya nga Yesu obuyinza tabuyina ku nsi abuyina mu ggulu era bamukwata ne bamutambuza ne bamukuba ne bakola mukaaga ka message aka ka time check mutie nnyo mu lugube kirabika okategedde bulungi mu studio Haji Muhammad Musa mwali Professor Amos kama kawaida ne mkuru Moses Mazerere pastor ataina church nzimbe naye nga church jaina yeye kenyini ate era ng'ebyawandikibwa bigamba so kati bwetyo tuli olunaku olwaliro omulamu gwaffe gwe tukutambulirako gugamba nti mazima ddala Yesu Kristo alina obuyinza oba nedda. Tubadde eri Pastor Moses. Pastor Moses bayongereyo kakati akajiri akalaka kano kali mu Yokaana era sura 8 olunyo lwa 5 nabagamba nti ddala mbagamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange taliraba kufa emirembe n'emirembe. Sebo abantu abafa essaawa eno newankubadde bano bagondi ba professor bafa ne bafiira ddala singa Yesu abadde alina obuyinza ku nsi essaawa eno baali badde bafa baali badde tebafa naye kati essaawa eno bafa ne bafiira ddala n'omwerabira abalokola abaafa mu myaka oba 10 emabega eyo tebaliwo wadde n'omu zibeera 10 tewali wadde omu bwali nejjajja wa gundi wa jjajja w'abakkiriza ono Ibulayimu ba Dawuda baani bonna baafa bagamba mbu nabo baali balokole Bayisaaya bonna baafa n'essaawa eno tebaliiyo tebalabika. So okufa okw'emirembe n'emirembe okubeera omulamu emirembe n'emirembe Yesu kwayogerako kugenda kubeerawo ng'atuusiza ekiseera eky'okututwala mu ggulu tulyoke tubeere emirembe n'emirembe naye ku nsi kuno tebinaba kubeerawo talinaako buyinza era abantu bafa ne bagendera ddala ne batadda. Sebo moderator dakiika nnyingi era nkwebaza kanzikozese bulungi bwe tuba tugenzeeko mu Matayo essula 23 olunya 17 naye katusooka 28 Matayo 28 Matayo 28 olunyiriri tujja kusoma olwa 18 ako njagala professor weetegeke ogenda kunnyambako era manyi oli obudde bungi naye era nkwetaaga okukozesa ozibule abantu amaaso. Agamba bw'ati Yesu najja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kati bano ne batategeera ki Yesu kye yali ategeeza nti obuyinza abuweereddwa bugenda kukola kuba bw'otunuulira wano talinaako kintu n'ekimu kye yakola. Bali abo abatategeera bano ba Professor Amos talinaako kintu wadde n'ekimu era kamubuuze mwennyini. Sebo okuva Yesu bwe yayogera nti mpeereddwa obuyinza mpaako ekyamagero kimu oba ekintu kyonna kye yakola ekiraga obuyinza bwe. Professor kirina omuntu bw'abunira omanya nti ansa talina olina ambadde nina bye ndikupa. Omanyize waliwo nakugamba kuvaada nti bwenzija ku studio waliwo omuntu byayogera nendaba nga tebirina mugaso byebigasa kati siba siteekayo na kirowoozo katambuuziza nti Yesu muweeyo ekintu kimu Yesu kye yakola wano ku nsi nga kiraga nga okuva lwe yalangirira nti mpeereddwa obuyinza ku nsi ne mu ggulu mpaayo ekintu kimu Yesu kye yakola okuva ku ssaawa eyo okuddako ekiraga obuyinza bwe. Kati onaabuuza biki byonna by'osoma mu Bayibuli Yesu yabikola okyegera. Yesu ye yajjawo ebibi Yesu yazuukiza. Kati kankuwe kino
obadde tukimanyi because myamwe professor kankuyambe Yesu yakola ebyamagero n'obubonero n'ebyewunyisa 111 Yesu n'azuukiza abafu 11 obadde tubimanyi kati ebyo byonna Yesu abikola ng'amaze kuweebwa obuyinza ebyamagero 111 n'azuukiza abafu 11 omuzindalo gudize pastor Moses Neda ategedde naye kimuzitoweredde bana ndakikemu so moderator yesebo nze wakiri ompita oba kiki naye notompita professor ng'obuuza obwangu ennyo bwebutebukulemu okuddamu kubanga Yesu okuva lwe yalangirira nga amaze okuzuukira nga bwe bagamba talina kyamagero talinayo kintu kyonna kyonna kye yakola paka era yeekwekanga bwekwesi paka ku lunaku olwasembayo ebire ne bimutwala Yesu nga yeekweka yes yeekweka sikulimba pastor Moses nawe buuza pastor professor Yesu nga yeekweka buuza professor nti Yesu yalabika kati n'akubako olukuŋŋaana n'akola ebyamagero okuva lwe yazuukira professor agenda kujja kyogerako mu libati kale nakyaki wanyisebo nze nsinga okutegeera Yesu era ono bw'aba ayagala okutegeera Yesu aneebuuzeeko naye bw'anaagamba nti anjawukanako agamba mu byenjogera tebiri mu makulu agenda kuzikirira nga alaba so neyanziza weebale Haji Muhammad Musa dakika 10 Naam billahi minash shaitani rajim يومهم باردون لا يخف على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم abatuliza mwenna matendo ga Allah ekitiibwa tumwebaza byatwadde akadde akafana wekati topic gye tuliko buli muntu yenna ayagala Katonda omanya bumanyi Saidi Kijoogo okusinzira kuba kula abali muno omanya bumanya nti oliko Katonda oba toliyo Moses yenja kumwebazamu oko katono wadde ng'agamba nti ate Yesu alina obuyinza ate ku nkomerero naye abumuggyeeko ku nsi ekyo nekimwebazaamu moderator sorry mbadde nsaba Muhammad Musa sinza ajje ku Yesu obuyinza byawandiikibwa anti ntegedde mwena musobe byawandiikibwa gwe kati nsonga lwaki nkwebazanga gwe bwono naye wedde asoma byawandikibwa alaganga Yesu alina obuyinza kuki naye nga mwenna Bayibuli nga bwe yagamba mu Mateyo 22:29 negamba nti abantu bakyama olw'obutamanya ebyawandikibwa n'amaanyi ga Katonda kisenkakasa bulungi nnyo nti ekisumbu Akristenti yonna buli omu kwe kubeera nti lwakuba amanyi okusomako Oluzungu amanyi okusomako Oluganda basi n'afutuka ne Bayibuli wallahi bonna bwe batyo babeera tebasomesebwa kuviira ddala mu buto nti vaasi eno yali etegeeza kino eno yayogerebwa bweti eno unwabeerawo abaginnyonnyola wabula abantu bawandika bwandi kubanga Bayibuli teriko kibankinga vaasi ze Bayibuli nga bwolaba fe Qur'ani nti Qur'ani yakka Nabbi sallama n'asomera abantu ate n'abannyonnyola ye kennyini aye yebadde etegeeza ki weba ekyotagenda kusanga mu Bayibuli nga Yesu yayogera kino nti yali ategeeza kino nga Yesu ate yakinnyonnyola wabula ate magezi gaabwe bakozesa gaabwe lusonga lwaki buli omu abannyonnyola bibye kubanga magezi gaabwe n'olwekyo topic eno eranziramu nga nti buli yenna ayagala Katonda olina okumanya okyali ku Katonda oba oli wabweru wa Katonda aya gye nsomye mu bwangu nnyo ddala esanga mu surati al-Ghafir oba surati Mu'minu aya 16 esura ya 40 eno Allah subhanahu wa ta'ala yakakasa n'agamba nti olunaku abantu bwe bagenda okweyoleka mu maaso ga Katonda nekakata ekintu kyonna okuva mu bo obuyinza bwonna olwaleero bwa Katonda yekka omulamu Katonda yekka nziramu kyoli ogamba nti Yesu yenna nyini yagenda okubeera kabaka ku lunaku olw'enkumi yagenda okulamula oba yalina obuyinza olunaku olugenda kubeera lwa Katonda yekka Katonda yekka yenna nyini kubeera nti agenda kubeera nga yalabira ebitonde bye byonna ku lunaku olwo tewagenda kubeera muntu mulala yenna era oyo Moses ye mumalira ddala genda mu Zakariya 14:9 waga nti Mukama Katonda ali bw'omu ku lunaku luli n'erinnya ligenda kubeera limu weyabaye bano bonna teriyo ku sitenti amanye erinnya lya Katonda taliyo genda oba ompakanya genda obuuza akaanako kubanga Katonda omwana wo kataatambula genda obuuze nti Katonda bamuyitaani olabe wajja okwerinnya naye nze owange ne bw'otuuka owange omwana omuto wa myaka 3 ajaga nti bamuyita Allah liri limu
ne bogenda abachina jaga nti Allah isimanyo kiraba kati mbona tubalina linnya Bible egamba nti Katonda agenda kuyana linnya litya era amawanga gonna galibanga bolaba Arabu bakoze kigambo Arabu katubabuuza amawanga gonna galibanga Arabu lwaki bakoze kigambo Arabu kiki kiriwo nawe lwaki bakoze kigambo Arabu manyo kiraba so ali muhimu abantu bagenda kuyana olulimi lumu ate nga Katonda alina erinnya limu ate Katonda agenda kubeera yekka awo Yesu taliwo era nziramu okumanyisa n'abano nti ne Yesu ono gw'ayise nti alina obuyinza kati bagenda kunnyamba obanga Yesu yalina obuyinza kuba ono naye agambye nti omuntu yenna atakkiriza nga Yesu yalina obuyinza aba wa sitaani kigenda kubeera kitya ku lunaku olw'enkomera ate Katonda Yesu abeere nga naye ali wansi wa Katonda bw'aba alina obuyinza ntera kuwa kyokulaba Katonda nti Pulezidenti Museveni bw'alwana olutalo n'abantu byalwana nabo bwe yatuuka mu buyinza teyabawo ebifo era be bajjeno kati saana abamu abakyaliwo be bajjeno be yalwana nabo yava mu nsiko teriyo makurutu bonna baafuuka bajjeno abakyaliwo baafa naye abaali bonna baafuuka nga be bakulira bano bagenda okurikuritinga n'olwekyo kijja kitya ku lunaku olw'enkomero ng'ensi yonna eweddewo ate Yesu ate naye bamuteeke chini ya ulinzi Bakoliso 15:28 waga nti ebintu byonna bimala okusibwa wansi we nga tewali ayogera ye aya gyensomye nti manili mulukul yawm ani kabaka olwaliro mwabadde beewaanira mu nsi lillahi alwahidul qahhar obuyinza bwonna bugenda kubeera bwa Katonda yekoyo omukasi kati Yesu Qur'ani bweyogera ne Bible naye gamba nti Yesu bintu byonna bigenda kubeera wansi nga teri ayogera ba president tewali ba queen ba kabaka ne Yesu yennyini naye bamuteeke chini ya ulinzi Katonda alyoka abeere byonna aga tewali Yesu n'omwana yennyini mwemaiko omwana wenye bali bategezani kalino sirika nze soma Bible nga bweri manyi entegera yenfu fo tuba tusomesa ebintu tusomesanga bwe kiri nankani ate wandi wadowa Moses Bible bwe ganti n'omwana yennyini ebetegeza mwana wa Musa ona atawlaki katatalizo kukawata alwachi awakana Bible anti some ekiriwo tuteekawo Yesu kyenye gwe naawo bw'osomye mu 3 mwemu ogante yava mu ggulu yafuga byonna noganti Yesu wabaddewo Yesu ninzize kulesi wagulu eri kati n'olwekyo njagala obeera omuntu omuyivu kyobola ebiseera ebisinga nze kujerega noganta ate waliwo okujerega waliwo omuntu bw'abanga ayitiriza nnyo olugezigezi wabeerawo kyetuyita godofu abasomesa okubamu omwana godo kati bano abakulu godo fo tuba tunulira entegeera yaabwe ye godo y'abakulu tuba tetumigereze kuba omwana omuto omukubamu godo bye bano Bayibuli bwegamba omwana kebeere mu Kristaayo wa wansi aba akimanyi twategeeza Yesu kati ate ng'omba nti bw'ate tewali Yesu ate ye bw'asomye mu 3 agamba nti yava mu ggulu ye Yesu yava mu ggulu bamuleetanga kadole agamba nti baleeta Mariyamu kadole kakanoli okogamba nti yava mu ggulu twabanga entegeera nfu bategeeza obanga malayika yaleeta kadole nti kwekasa nti wama Yesu yava mu ggulu ne Yesu teriyo bwina akakasa nti Yesu yava mu ggulu ffenna twatondebwa maanyi ga Katonda Yesu bamutondera butondezi mu lubuto n'olwekyo bamusomesa era Yesu yava mu ggulu Mariyamu yamira bumiza omwana ono nga bwomira switi oba bamukola batya sajja bano bw'omwogera ebigambo tusika mulooza nti mumanyi nnyo n'olwekyo tuveeyo saagala obeere ntotabula kati omwana naye agenda kubeera chini ya ulinzi Bible egamba nti Katonda alyoka abeere byonna mu byonna kati muga nti Yesu afuga aba afugera yes kati lwaki agenda kubeera wansi wabanga yafuga ndeese nti Katonda agenda kubeera omu n'erinnya limu era ekyokubiri Yesu naye agenda kubeera wansi mu ebyo ebiri wansi agenda kufaanana nze nga naye ali wansi agenda kufaanana ettaka embuzi kuba embuzi naye egenda kubeera wansi kati Yesu aba afugirawa eyo tuveeyo sebo koko nnyo mukategeeza nti ne ku nkomerero tagenda kubeera na buyinza ekyo kyenjogedde nnimbye ekiriwa nti obuyinza bwe buli mu kana kati Bayibuli yamwe gye mukyekinga era nankani ate agamba nti Bayibuli gye muba mutwala butabika yes gye muba mutwala butabika sebo akokwebaza genda mu maaso kubanga ono bw'asomesa omukristaayo ali yakuba mu ngalo kati naffe tuleeta vwasi ate bazuuliranga kwiniini olidde fwe tuleeta bazuuliranga kwiniini ate ezaabwe fwe tusobola okubeera nga tuzikuba lwaki kubanga bw'ogamba tutuli bakwamba kubanga bwino fwe tumutegeera bulungi nnyo kuba bw'ogamba nti Yesu ajjako ebibi nga bw'asomye mu Matayo 9:6 bwe Yesu yalina obuyinza obujjako ebibi byonna
bw'obuuza Kristayini nti Yesu ani gwe yajjako ekibi kanku ekyokulabirako Piraato yamusala omusango nti bagende bamutte ogwo ekyo kyali kibi kyali kirungi gwe tuwe also point of information omanyi ebintu bino twagala tubitegere osooka kutuwa lunyiriri nga lugamba nti Piraato yali mwonoonyi okitegera leeta nti Piraato yali mwonoonyi kwanza ogaane Yesu nti yagaana omujjako ebibi ogwakyenda musatu akatonyezeemu IUFM akida program buli lunaku lwolwakubiri saawa 4 mpaka saawa 6 awo tuli mazima Yesu alina obuyinza oba nedda Haji Muhammad Musa naam wetugendedde mu studio bannanga amine ku Bulango mbadde mbategeeza nti Yesu talina buyinza wadde bino bigambo Kristo ababyogera bwogezi ku nsi ne mu ggulu talina mbadde point egamba nti alina obuyinza obujjako ebibi kati nyiriri professor zasomye andi kati era nange zensoma tukyekinga ne tulaba obuyinza bwa Yesu buliwa kubanga Yesu Piraato yamusalira omusango gw'okufa ono yakyankalanidde Piraato takkirizanga ku Yesu era mu bantu abakkiriza Yesu Piraato teyalimu tubali kyali ku Piraato kati muleetera Yuda yennyini Isikarioti kubayigize 12 Yesu yamuyita ne Sitaani bw'aba Yesu yajjako ebibi Yuda yamulemera ki kubanga agamba mu Yokaana 6:7 agansinze nabalonda mu 12 omu ku mmwe ye Sitaani yayogera bw'atyo ng'ategeeza Yuda Isikarioti yamulyamu olukwe akimanyi nti ye Sitaani lwaki yaleka omusajja azikirire abeere ne Sitaani aleme okumuggyako ekibi Kayaafa abo bonna baali bagavana mu kaseera ako lwaki Yesu yabajjaako ebibi n'olwekyo bano ebigambo Bakristaayo bino baba bawandiikira okubanyumisa mbuuzi nakuba mu ngalo bapasita balireko ebirabo nti pasita asomye naye in reality teriyo Yesu gwe yajjako ebibi Yesu talina buyinza era Bayibuli egamba mu Yokaana 19 nti Piraato n'atwala Yesu n'amukuba emiggo yatwalanga akaana kato akuba ne gwe bakuba n'alina obuyinza kati bategeeza obuyinza kibo balina ekizibu kyabwe just mbu Yesu yakola ekyamagero bwe ne babuyita obuyinza naye Yesu yakola ebyo nga si bibye ategeeza mu Yokaana 5 agisomye 5 genda osome olunyi lwa 3 asitumu aganze sobola kukola kintu ku bwange wabula amala kuwulira eri Katonda oyo aba alina obuyinza omuntu yenonga obeera we stand by bwajja lwaki tolidde anti mbadde ninze munnange ompe order oba olina obuyinza kati bano lwaki bawakanya Bayibuli lwaki bawakanya basiraamu enyize tusoma fwenfu kiraga nti Bayibuli gye oba mutwala ku poliisi mugekebe oba mugitwalire paapa gamba nti paapa giwandiike bulungi kuba mulimu evaasi abakusiraamu ze baleeta naffe zitusobera kuba evaasi zetuleeta bantu tebasobola zikwatako ze z'obuyinza nzikubye buyinza bambooko tebamu ku bambooko zokka bw'osoma Yokaana 18:21 Yesu yabuuza omusajja n'agamba nti ombuliza ki bw'obanga njogedde bubi njogedde mazima bw'obanga njogedde bubi kinumiriza ekibi naye bw'obanga njogedde bulungi omusajja gwo nkubira ki oluyi Bayibuli egamba nti omusajja yali ayimiridde kumpi ne Yesu n'amukuba oluyi Yesu n'akaaba Yesu aba alina obuyinza omusajja nga bamuyisaamu n'empi kati twagala Abakristaayo bategeeze Yesu bamukuba empi akimanyi Yokaana 18:21 sajja Bayibuli egamba nti omusajja yali ayimiridde kumpi ne Yesu kubanga yali bodyguard wa governor n'akuba Yesu oluyi Yesu n'agamba nti kati bw'obanga njogedde mazima onkubidde ki oluyi Yesu ayomba era yakaaba mu Yokaana 11:5 awo Yesu n'alyoka akaaba amaziga Yesu yakaaba kati akaaba obuyinza kibwe mugamba ezo zonna vaasi Yesu okumanya talina buyinza Matayo 20:18 yes Bayibuli egamba nti Yesu yali addayo mu kyalo amanyi yali addayo mu kibuga olwo yasula mu kyalo mbwe enjala n'eryoka emuluma alina obuyinza enjala emuluma olagira bulagizi bananga amatunda mujje ne gajja buzi alina obuyinza naye Yesu enjala emuluma nga bwolaba bweri abaana b'essomero oba ffenna nga bwetulya ng'obasuza enjala n'okera ku makyanga enjala ekuluma Bayibuli egamba nti Yesu bwe yatuuka n'alengera omuti ku mabbali n'alowooza nti kuliko ebibala agenda alye Bayibuli egamba nti bwe yagutuukako yasanga ebibala matu meereere amalagala meereere kitegeeza nti yali alowooza ffenne kwali kati Yesu n'agukolimira n'abanyoli bakolima tebakolima mikeeri gy'abantu bagera bakatonda ekyo kitegedde okimanyi kubanga omanyi bw'oyogera nnyo ebintu ojja okuswala mu nsi muno abantu bakolima kesi banyoli bokka wadde n'abagiso wadde ne bakolima oli akolima ente eyo neefa
abeera katonda kati obwongo bwe bumulowooza nti Yesu yakolimira omuti yafuuka katonda kati katonda kyoyo asandika okuzikiriza environment kyetwagaddemu si kukolimira kati gwoba obuyita buyinza bwa kukolimira n'abantu bakolima abantu bannaabwe ne bafa okitegedde pastor wadde tokamanyenga yabadde amanyi Yesu nti kati wakolima abeera katonda kyetwagaddemu Yesu bw'aba alina obuyinza lwaki teyamanya nti ogwo omuti tekuli bibala toyanziza lwaki toyanze Haji Muhammad Musa akida program ku mukuto gw'esigika gwakina musiro tonyezemu Ayoyo FM radio awamu n'emitimbagano zaffe ez'enjawulo abali mu kutugobera ku Kibla Islamic Media namwe mukola kyamaanyi ku Ayoyo FM Facebook page Ayoyo FM online stream live yoneyo banji ku bali babera nti batambula naffe kyokola kyamaanyi omuzindaalo kanvere nti nkukwasa Professor Amos kama kawaida dakika 5 libato kale mukulu programa neyanziza nnyo ate nenebaza amakulu abava okusomesa omanyi nze kyemanyi wano ku nsi nze bwenzija mu studio sisomesa bantu kumpaana naye ekyalemera Muhaji ye yalowooza nti okusomesa akozesa amaanyi mangi okugusa ensonga wembeera nekusirika sirika wedde osomesa awere nawe olikwogera mu bulamu kati yalowooza nti onanenya amaanyi gange osomekoza okwogera ze evanze kebere kutubanze wenkwata omuzindaalo lwaki oyogera wedda nze sakusabye peni nga ndi kunotinga kati omukulu Haji akozesa amaanyi ne yeerabira nti lwakuba ayagala nti abasiraamu bamutegere bagambe nti asomeseeza naye nga byasomesa bifu ku lw'ensonga alese pointi n'agamba nti Yesu waaba ng'alina obuyinza lwaki Piraato ne Yuda Yesu teyabajjaako kibi ne yeerabira ne neebuunya bwe Haji otutegeeza wano nti Allah yalina obuyinza era yaluŋŋamya kati nze lwaki tanduŋŋamya tulaba nti byoyogera si buli muntu nti Katonda amuluŋŋamya otegera Piraato yali ne Yesu naye si buli muntu yali ku mulembe gwa Yesu nti yamuluŋŋamya n'amulokola kati Allah lwaki buli muntu kusitamusiramula tulaba nti byoyogera oyogera ebintu nga tekuliko kumanya namba 2 n'agamba nti baakuba Yesu okukuba Yesu tegakola mawulire kati kamulage nti byabadde asomesa nze kino seewaana amwe profesa kuba ebiwandiiko mbimanyi ndikuleeta lineage nga mwenyini yagisoma olabe nti okukuba Yesu tekyamulaga nti alina buyinza wabula kwali kwagala Haji kale esomeraako Yesu yasaba mukube ngakaaba gwesomeraako atwajja kumbula lwaki yakaaba oba yayagala Petero ekisooka oleta Petero Neda sebo Haji omanyi saagala ngambye kansome yasomye mu bakoliiso n'aleeta Pawulo kati ndeeta Pawulo ate weegana kansome ono Petero ekisooka 2:21 yes nga Yesu agamba ndi munkube emigo wadde manyi oleeta nani omanyi waliwo omuntu okwogera ensonga ye wali mu bakoliiso wayagadde nga Yesu ali chini ya bulinzi aleese Pawulo ate kati Petero ekisooka 2:21 eyo byali kizumba dembi kode 2:21 yes kale njagala ajjeyo olunyiriro lw'ensomyi olufuna ye naye aleeta mpya kale katulabe kubanga ekyo 2:21 Petero ekisooka kubanga ekyo kyemwayitirwa kubanga eri Kristo kyemwayitirwa kubanga eri Kristo oluganda kyoyo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe nga balekera ebyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye ataakola kibi newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke bwe yavumibwa n'atavuma nate bwe yabonyaabonyezebwa atakkanga naye yawaayo eri oyo asala omusango gw'ensonga yawaayo eri oyo asala omusango gw'ensonga obuli Yesu
yalina obuyinza obusobola bana baamukuba okubaazira naye lwakuba nti ye yategeera nti ekimuliko teyajja kuleeta ntalo nti oli amuvode naye amuvode wabula agambye nti yawonyezebwa ku lwaffe tutegeerenge teyalina kibi kyeyakola ku nsi ataavuma muntu yena Yesu atayomba na muntu yena naye wabula yali alitulaga ekuwa ery'obulokozi agenda kutufiiririra bayibuli kyekugambye katono wooleeta enyiriri zijja ku Yesu obuyinza n'oleeta nti baamukuba is that a reason? Yes, tujja obulira bantu ffena tukkiriza nti President Museveni ye President wa Uganda naye tolabanga abaana ku social media ne bamwogerako ebigambo bitaliyo naye bimujjako obuyinza kale kati omukulu Mazerere naye kanzireko gyali agambye nti Yesu yali talina gy'asula ebire bimusinga Yesu teyayogera kyali kituufu kuba Yesu yatambulanga ng'abuulira enjiri kati nganze bwe navudde eno ne ngenda ebugiri sirinaayo nyumba kati ngamba sirina gyensula era abakristaayo nabagambye sirina gyensula nina okufuna bwensula kati Yesu kyeyagamba naye Yesu yalina gy'asula kankuwa olunyiriri Yokaana esooka Yokaana 1:37 Mazerero maye tomanyi biwandiiko weesomerewo olabe abayigiriza ba Yokaana ne bamugamba nti Rabbi mukama waaffe n'abagamba nti mujje nange tugende ne bagenda naye gy'asula ne bakeesa naye obudde olaba Yesu yalina ekifo waasinziira naye bwe yagendanga ng'abuulira enjiri n'abagamba sirina wensula okyegera kati poyinti ey'okubiri Yesu omukulu agambye Yesu talina buyinza ku nsi Mazerere kyemwagaleko akakasiza nti alina obuyinza mu ggulu naye wano ku nsi alina obuyinza kati kamubuze ku Mazerere wano ku nsi anainako obuyinza bakabaka abafuga nga Piraato be balina obuyinza olaba entegeera gwe Piraato yakufuga kati lindako omaze kati nkakasa nti wano ku nsi Yesu alinako obuyinza naye mu ggulu mbwikude ekitabo kya the book of Revelation 11:15 Bayibuli egamba nti malayika ow'omusanvu n'afuuwa n'agamba abange owakabaka w'ensi owulidde owakabaka w'ensi bufuuse wa mukama waffe Kristo anaafuganga emirembe zonna owulidde Yesu yafuga emirembe zonna kanyongereko kano ndi mu kitabo kya Abefeso 1:2 egamba nti mazima buli lulimi lwatulenge Yesu na buli vvi limufukaamirirenge kubanga Yesu yafuga mu mirembe zino n'emirembe ezigenda kujja ku nsi kuno owulidde oyo Yesu olunyiriri olusembayo Timoseewo ekisooka 6:18 okyegera Bayibuli egamba nti mwekumenga ekisibo ekyo Mwoyo Mutukuvu mwe yabateeka okulundanga ekkanisa ya Kristo kubanga yenanyini buyinza yekka kabaka w'abakabaka afuga emirembe zonna mukama bawe omukisa mwepolokweza kama kawaida oli profesa nkuwulidde omaze okubeera nti okiggusa Pastor Moses Mazerere dakika 3 sebo moderator Neda kubeera ni fair Neda mwe muri babiri n'abantu babiri abankozeeko ki attack Neda dakika 3 okwedifendinga ono muwadde 5 naye n'asomesa 7 tulina okuwuliriza nze ndi omu ati sebo moderator okusinga okukaya n'obukaya manyi nze siwakanyako mukulu ono nti is not a professor is a professor of doom. Hey, it's a professor of doom. Wakati buli kyoyagala nzisikuli bwojja wano n'ogamba nti Yesu yalina waasula nga Yesu mwennyini ye yayogera naga nti sirina wensula kati ono ayagagezako kugamba nti Bayibuli ye ekubagana oba kiki kati uteekako Yokaana kubanga kakati wuliriza moderator bw'abanga Yesu yasulanga mu loogi ng'abuulira enjiri wolo n'atwalayooko abantu ne basula nayo ewange bawuwe point of information kasoma olunyiri waliwo nti ewange
teka ko kambwikule Yohana emu 3:7 bikulanga Pastor Moses yagenda maaso Yohana sebo nologi gyabapangisiza ebeera yani Yohana emu 3:7 But wasomye Lunyiri Moses information nze badde kuyamba osoma Lunyiri Matayo okuza kandukuwe Matayo 8:2 omusajja n'amugamba nti naayitanga naawe Yesu n'agamba nti ebibe birina ebinnya mwe bisula ebibe ndoza ebibe kimanyi n'ennyonyi z'omu bbanga zirina ebisu mu bisula naye labanza omwana w'omuntu sirina wensooluba omusajja yamugamba agendenga atambulenga naye kyekyo point good n'agamba nze sirina wensooluba kati point of information ati gwe lwana ne Bible alina obatalina ndowooza olabye kyekugambye oli yamugamba ntambulengeko naawe ng'ali mu lugendo kati bulira nze layini eyange yino Yesu mwenyini ng'ayogera awo abayigiriza ba Yokaana ababiri ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti Rabbi mukama waffe Yesu n'akyuka n'abatunuulira ne bagamba mukama waffe twagadde tugendeko naawe n'abagamba nti yes mujje tugende ne bagenda nabo n'agenda nabo ne bakeesa obudde ne basula ebubwe kyekyo ne basula ebubwe yes Welanga olunyirira abantu basomera Yohana emu 3:7 weutabaawo nze mbwa mu bulokole nasule uwe yes kakati somawo katola Neda kamalize wali kyenkugambye nti wali Yesu okugamba nti sirina gyensula yali atambudde nga jagenze talinayo maka naye wande kyenkugambye amwe professors siriva leba so modoleta mwayanziza manyinza okukayanamu njagadde akiddemu mwenyini akyonoganye nti basula wa ewe kati njaga kubuuza professor bw'aba agenze bugina pangisa lodge nange nganzizeyo sirina wensula ne mugamba tugende tusuleke uwo era mansuza mu lodge ye yapangisize yeba uwe Teba wange kwasiza sasudde. Muloji toita wote wange. Kubakerere. Pastor Moses maliriza. So, kubanga loji ererera yire. Kakati bwe tuba tuvudde ku ekyo, Musa ina ensonga gyalese. Prophet Gondi moderator. Nze ndiwo wano kuyamba abantu bano bana ababuuliza. Gwe professor no mwongerega naye nze nkimanyi. At least wemberawo oyina kingi kyofuna sabo moderator yesebo mwani Musa agambye nti ekyandikibwa kigamba nti olwo ebintu byonna ebiri bali maso okusibwa wansi we kati gwe moderator ebintu byonna biba bimaze okusibwa wansi we ne Katonda mwennyini ali wakola ki nabeera waggulu we kakati moderator wanjisebo singanze nkuwadde obuyinza bwonna mu studio ne bubeera wansiiwo tekitegeeza nti nze kati Katonda siriiwo nze mbeerayo waggulu naye ng'ate obuyinza mbukuwadde ggwe bwonna kibula nti wano tulina manager naawe moderator manager yakuwa obuyinza buli wansiiwo naye kati bwonna obuyinza bumaze okuzibwa wansi ye Katonda asigala aliwa oba manager asigala aliwa ogamba mbu obudde nawe kirabika tukutegeka dali ya professor kuoli nengeri akujasa abada akurufayinga kakati moderator nze nkikakasa bulungi ne Qur'an ekikakasa nti Isa talina buyinza ku suwano sawa naye mu bujja agenda kubeera nabo surati Imran aya 5:5 bw'oba osomye gundi sherehe yako mu nobo Qur'an egamba nti Isa nti oyo awaniridde entunusi z'omutima gwange mazima Isa agenda kudda ng'omulamuzi w'omwenkanya era akozese Qur'an okulamula ki abantu so ebirala ebiddira ebyo saagala kubigenda naye omulamuzi agenda okujja abeere nga mulamuzi omwenkanya ye Katonda yekka era Isa agenda kubeera n'obuyinza mu biseera ebijja mu maaso so si kati so olunyirwa edaseze mu Yokaana 8:36 lukwataganye ne Qur'an nga lulaga nti Isa agenda kudda abeere n'obuyinza bwonna tweyazege Pastor Moses Mazirere Haji Muhammad Musa. Naam, awekitiibwa. Obudde dakika 3. Weebale nnyo. Nziramu nti Yesu talina buyinza. Era ky'obola abantu baganda baffe ennyiriza basomye
zenyiriza ensomye teryazi kutteko muganda ffe ava kumaliza nga aleeta Peetero aleeta baani naye olunyiri lwasomye lwennyini mubaddemu ekigambo ekigamba yawaayo omwoyo gwe eri oyo asala omusango kyokka ye mu statement agaye nti Yesu yalina obuyinza byonna kati muvaasi gy'olwese ebadde mutemise egaye nti Yesu ate yawaayo obuyinza eri oyo Katonda asala emisango ndowooza okiraba ati osoma ne weerabira information moderate. yes Omanyi Muhammad Musa bw'ogamba nti tetulina lunyiriro tukutteko nga n'akamala okunyonyola Yesu wa ebintu byonna nga bisse wansi oba okozeseza olulimi mugambye owuliriza olw'obukumpanya oli agambye nti Yesu yalina obuyinza mu ggulu na ku nsi Yesu yekka bwe bagamba nti mu studio kunankani ku studio ya IU Kabeji yalina obuyinza yekka obeera omulala gw'oleeta bana mwogera lulimi kino mutegeera Neda Pastor Amos Yesu yalina obuyinza yekka oba oli omulala Bayibuli egambye Yesu alina obuyinza kyekyo mbuuza yalina obuyinza yekka oba oli omulala kati oluganda yalina obuyinza yekka alikeri okubuuza muteese muli kuki Yesu yalina obuyinza yekka oba oli omulala buuza nze ati kubuuziza professor Yesu alina obuyinza yekka teri mulala Moses Yesu yalina obuyinza yekka oba oli omulala Yesu yalina obuyinza yekka kuba yabugabirako abantu yagabirako Musa kati lwaki agenda kuteekebwa chini ya ulinzi ekyo kyemaze okukuba neŋŋamba tewali chini ya bulinzi nziramu kati baba bali bameka abalina obuyinza akuwadde kyakulabirako Bayibuli egamba nti byonna bimala okusibwa wansi we kitegeeza waliyo bosi n'omwana yennyini naye n'assiwa wansi w'oyo eyassa bino wansi kati Yesu yalina obuyinza yekka kati n'omwana yennyini agenda kusiwa wansi w'oyo ani oyo ali waggulu w'ono ani nti ebintu byonna birimala okusibwa wansi we n'omwana yennyini omwana yennyini ati ye gwe bagamba nti ebintu byonna birimala okusibwa wansi w'omwana some point ogimaleyo n'omwana yennyini naye n'alyoka asiwa wansi w'oyo bannange bano kitaawe tasobola kuvaawo omwana n'abeerawo naye bonna bakola ki pastor katuyambe omwana bamuwaddeko obuyinza anti tuyambe abalina obuyinza bali bameka kati omwana alina obuyinza ne kitaawe alina obuyinza kitegeeza bali bameka uliriza bali bameka naye abulina pastor bali bameka kataawe kitegerekeka bali bameka abalina obuyinza wulira ono gwe bawaddeko obuyinza olunyiriri luno bwana pulogulama olunyiriri luno lugamba ebintu byonna webirimala okusiwa wansi w'oyo webimala okuswa wansi we yes webimala okuswa wansi we n'omwana mwenyini n'omwana yennyini n'omwana mwenyini n'alyoka n'omwana mwenyini naye n'abeera wansi w'oyo n'alyoka asiwa wansi w'oyo eyassa ebintu byonna bibeere wansi w'omwana Katonda mwenyini abeere ebintu byonna kyekyo Moses soma oluganda luno olaba bakuba empo kubanga manyi tubaliriza wakiri ebibuuzo bigana naye nga vaasi eno abantu bategedde nti Yesu talina tosobola eyo nyini eyo ono agikubye empo n'ateekawo Yesu kansome jangu some ffenna kubanga obwedda gwakutte Bayibuli osoma nze sirina naye ate nze nkusinga okusoma egamba bweti naye byonna bwe birimala okusibwa wansi we sikwe kiri era n'omwana yennyini bw'obadde osoma mwenyini n'omwana yennyini n'alyoka asibwa wansi w'oyo eyassa byonna wansi we Katonda n'omwana yennyini n'alyoka asibwa wansi w'oyo eyassa byonna wansi we Katonda alyoka abeere byonna mu byonna ebintu byonna biri wansi wa Yesu kyekyo bananga abatuliza baganda fwe omwana asiddwa wansi n'ebintu byonna ne bisibwa wansi w'omwana statement esooka naye byonna bimala okusibwa wansi we
w'omwana n'omwana enye nalyo kasiwa wansi oyo eyassa kati eyassa yani eyassa yani oyo Katonda eyassa byonna wansi we wansi wani w'omwana okiraba nga naye ali wansi olaba Oluganda Bible teganda Oluganda gyekizibu yogera mu lunyoli muswadde nywera abadde befu agayesa befu agambye nti nze ngambye nti Yesu takolangako byamagero ngambye nti Yesu okukola ebyamagero bano bebamufuulirako Katonda oba alina obuyinza gwe balowooza nti alina obuyinza naye njagala nkutegeeza weefuudde asoma nnyo Bayibuli genda osome noonya ennyiri bannabbi abaazuukuza abafu mu Bayibuli ojja kusanga Yesu biwero bwenkyogedde Elijah yazuukuza abantu millions na millions ate nga gaali magumba ono Yesu Elaza baamusanga akyalina mu ddiiro Yesu talina muntu yenna gwe yali azuukusiza nga bali mu ntaana eri yazuukuza Lazaalo yali kuki omwana omuto yali just wali ono yazuukuza abantu bingi sijja kuwa na vaasi naye isooka genda osoma Ssekabaka ekisooka 17 ogenda osome ekitabo ekimanyiddwanga genda osome ekitabo ekimanyi ekitabo era First King Second King 4:18 basi nyingi tosobola zimalayo. Elijah yazukuza Eliasa nazukuza bannabbi bangi ng'ate bazukuza magumba. Yesu talina gwe yazukuza nga magumba. N'olwekyo omuntu bw'abasomesa mwetegerezanga era ebyamagero Yesu byakola bye bifuula Yesu okubeera Katonda kusaidia abakristaayo kubanga Bayibuli tebagisoma bamanyi Yesu yekka naye singa mwalimu gisoma byamagero bannabbi baakola byamagero bingi ebisingako n'ebya Yesu. Webalinnya Professor kale ebibuzo asiki linayo lwaki Yesu yasinza bwabanga soko linde oli naye omwana student kugundi kumbale hai awuzize ekibuzo nakirangira mu lunyiriri olufu naye kati ngaafa abasajja ba Professor Kamuyambe ayagadde okubuuza ekibuzo Yesu waba yalina obuyinza yasinzangani naye wali mu Zabuli gwabadde ayogerako oli ayitibwa Dabudi ye yali asinza wali mu Dabudi mu Zabuli 9:6 ekikulu Yesu yasinza sirika atambuzizza Yesu abuuze okusinza yali asinzani nakugamba wanonga wichi eyagwa nti Yesu Kristo omanyi ntikozesanga bane bagamba mu eyo percent eriyo Yesu Kristo yali 100% man 100% God mpola nti we yajja wano ku nsi n'ayambala omubiri gw'abantu genda osome ekitabo kya gundi ba Filipi 2:5 nti naye yambula ekitiibwa kya Katonda kati wano mu kusinza yali ayambadde omubiri nga olabani ng'asinza kitaawe. Yes, bandi yali yesinza kuba yomu 100% God 100% human being but ono human being ng'ate ye Katonda yali yesinza kyotegeeza oli omuvubuka ategeere yeyambula obwa Katonda namusula eri kati yali asinza obwa Katonda muntu kati yali asinza obwa Katonda kati yali Katonda ye yali muntu kati yeyambula obwa Katonda yakugambye kati yali asinza ni Katonda tomuziza yali asinza ni sirikaze njanukula abasajja bano babuzaabuza kati amuziza omulala n'agamba nti Yesu ne mama we anaalina kumuno obuyinza automatically okimanyi nti mu Bayibuli yonna Yesu tayitangako Mariamu nti mama era ono yasomako Bayibuli akimanyi Yesu tayitangako Mariamu nti mama kati Yesu yalina obuyinza ku mama we era ne mama we yamulaba yamuyita Katonda nga yamuyonsa ebbeere yalina obuyinza osokolinde Yesu Mariamu walaba Yesu yamuyita mama we Luka 4:5 namugamba nti emmeeme yange etendereza Mukama ng'amaze okulaba ku Yesu ani yayonsaako munne sirika letanga Yesu alisa Mariamu tukakasente wamanya mabuyinza kati kamalirize nono muganda wange abadambuza oba taata wange mukulu Juma Balu yes kyetwagala batubuliriza nti toyogera ati tereza mu nekibuzo wakimaliza n'okijjako kale kiwede asebo modoleka nja kumaliza bwenti Yesu mama yali asinza we yasonyiwa omukazi oli teyakozesa buyinza bwe era ebiseera ebisinga obungi bwe yali abawo emmere yagamba nga kitange buli lwenkusaba okola ki ompulira era n'amuddamu n'amuwa emmere n'awuyita buyinza so si buyinza tebwali bubwe mpozi Juma Balu mukwano gwange
Amosi ayina ebizibu byanjiri gyabulira sigimanyi n'abadokita kubanga Yesu baamuvumanga nti aliko diamond tete yanyiganga n'agaana okuddamu abantu bwe kuba musemo yagamba nti ate bankolima wali baddamu ekibuuzo ate asomye n'aga nti Yesu yakola ebyo bayigire ku ye si bw'osomye yakuba emiggo ne bamuvuma tuyigire ku ye ate era n'ayongerako n'agamba Yesu n'agamba nti bali bavuma bali bajerega bali bagoba ne munkuŋŋaana n'okubatta ne batta nga balooza nti bakolera Yesu kikoli muze kitandiko nze Yesu yagambula ebikoli baba bakuwayiriza nti baakukolima gwe ekyo tekikukolako gwe ddamu oli ekibuuzo Islamic